Mwasuze mutya basewo ne banyaba batulaba era musiibye mutya mujje baleko jonna gye mukoze onako olwaleero akasuubire gigenda bulungi. Nga simaze budde bungi abasinga kyemmanyi mwalabako akatambi Kanyike brand nga Hope Shifah ayinako kyayogera obako bonsubira mwabufuna before amanya yinze Nyondo Rozet era nga bulijjo ate nga Kanyike brand ali ku mukono gwange gwa kono mama Dubai naye ali ku mukono gwange gwa ddyo. Onakwalo nkedde kumakya ku maliri kubanga Kanyike ono mbadde munoonya era munoonyereze ebbango kuva we nafuna amawulire waliwo yampa link eya Hope Shifah ne baŋŋamba nti yali akolera Abu Dhabi naye yavaayo ali muno mu Dubai era ngezezako okusuula enkesi ne baba mu Dubai n'emikono gyange emirala naye nga oba tugamba nti ali wano mugenda okutuukawo nga takola ki nga taliiwo kyokka naye yazze akola ki anoonya Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye naye nga olunaku olwaleero tuli naye ensonga enkulu katusooke tusaba Mukama Katonda atuteremu obwangu mwannyina ofuuno amutereereza embeera tulabe ajjanjabiddwa atya nate era aze atya ewaka nga sinagenda wala kasooka ababuuzeeko abali ku Nyondo Media Mama Dubai naye atubuuzeeko tutandikiraawo. Amanya gange nze Byampuna Kanyike omu n'omukyaala ono Nyondo wamu ne Mama Dubai nabuuzaako bannange abampuliriza kale sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Mama Dubai otusinzidde wano mu Dubai olw'ensonga za munnaffe ono Kanyike brand okulaba nga tumuyamba okulaba nga atuuka ewaka oba ogenda mu ddwaliro funa ekinaba kitaliddwawo kitugenda ogenda nakyo. Nga sinnagenda wala nsaba abeewaabwe ba mwami Kanyike brand mufune ennamba eyo eya Nyondo Media tubeere nga tukwataganira wamu nga tucommunicatinga katusabe Mukama Katonda mwannyina foono aleme kutubulako kubanga ebiseera ebisinga bagamba wobeera oli omulala n'okola ki n'ovaawo so singa tuba tuli ffenna ntatubulako ne tuyiye ekigenda mu maaso kubanga weetaaga obujjanjabi ate weetaaga naki weetaaga n'okuba nga ate odde waka so nsaba maama azaala Kanyike brand taata oba bannyinaze basenga mwenna mufune ennamba eyo naddala esembyayo 778 tubeere nga tubawa information okuva twawulira ekintu kino eno nafuna kalinki ako nagezaako munoonyanga we mbagambye era mbadde student naye Mukama alina ekisa finally maze ne muzuula mwannyinaffe ono embeera gy'ayitamu amazima gali nti si nnungi bwe nalaba akatambi ka Hope Shifah ako nalaba ekifaananyi ekyasooka engeri gye lyafaanaganamu n'essaawa ey'olwaleero omutunuulira akoze alabika bubi ate nga yali anyirira nga munene nga alabika bulungi n'essaawa ey'olwaleero katunyumizeemuko ku mboozi ye ye nakiki kyeweewulira kuba akaaba nnyo n'amaaso ewamu n'omugongo twagala tumanye amaaso gajja gatya omugongo gwatandika gutya era ki ekyaviirako ebintu bino eno. However tuwulira abagamba nti oluusi ebigambo bye tebikwatagana naye sometimes omuntu oba nga ofunye ekizibu kyonna oba kangezenga ku mutwe tosobola kukikkiriza nti nyina ekizibu kuba waneno gwobeera ng'otegeera akaseera akakaba kaliwo nga buli kimu okikwasa teri asobola kugamba nti noba otuuka kaseera n'ova kubanga obeera oviddeko batokola ki tomanya ate sometimes nti omuntu wakyogerako oli ayinza okunyiga naga lwaki oyogera bw'otyo so kati mwannyinaffe ono okusinziira ku ngeri gye bali batugambamu n'amawulire gadde gatambula nti sometimes nti ategeera of course buli kimu akimanyi anyumya emboozi buli kimu n'akinyumya nga kituufu naye atuuka ekiseera n'abeera nga byema tebikola ki tebikwatagana so n'olw'ensonga eyo Mukama mulungi tumufunye naye singa Mukama aba atuyamba oba Mukama atuyambe naye akkirize wamu naffe Kanyike brand abeera wamu naffe tulabe kiki tusobola okuba nga tuzzaako bw'anaaba nga tatudduseeko n'asigala wamu naffe tube gye tuyinza okuba nga tukola ki nga tukolera. Ogambye omugongo gukuluma naye omugongo guno eno gwava dda oba gwakatandika gutandise mu bbanga ky'okuluma omugongo guno ndoza kati
gututte wiiki. Gututte wiiki nga gukuluma. Obadde weebaka? Obadde neebaka. Nga weebakawa? Neebaka wensanze. Lusi ku muzikiti ngaawo. Ate okulya? Okulya kumbadde ndya. Adde nfuna bamuzira kisa. Nfunira ekyokulya. N'olya. Tobeera mu kifo kimu si bwe kiri? Obeera wano, oluusi obeera wali, oluusi obeera wali. Kituufu nti muno mu Dubai siinaamu maka. Ensonga lwaki muwulira nga bagamba nti sibeera mu kifo kimu. Tobeera mu kifo kimu. Kubanga wano siinaawo maka. Kituufu. Amaka gange yaliwa? Kyaddondo. Abu Dhabi. Okay. Ki ekyakujja Abu Dhabi? Kyanzija Abu Dhabi okujja eno funamu obuzibuzibu. Engamba kanzije nebudameko eno. Funamu obuzibuzibu ng'omuntu. Abaawo ebintu ebikusukkako. Kanyike, ekigambibwa nti nno wasulawo omulimu n'oleka takisi kituufu oba? Era obuzibuzibu obwogamba nti novaawo, omanyi sometimes kiba kirungi obutunobeera mwerufu oba oyagala okola ki kuyambibwa. Kiba kirungi nobeera mwerufu. What exactly happened? Kituufu walekawo omulimu gwa takisi n'ogisulawo notambula n'ogenda nga wekyogerwa kituufu oba si kituufu? Ekituufu kiri nti nagenda ku kampani neŋŋamba at the beginning kiri nti waliwo omuntu yali positive mu room. Ne bagamba nti tugende mu isolation. So what I did, engenda neekebeza nga ndi muki negative. So neŋŋamba nti sijja kola ki genda mu isolation kubanga ndi muki. Oli yali positive ki? HIV oba COVID? Yali COVID. Then when nagenda ku company ne bagamba beetaaga PCR yokubiri. Kyendakola nengenda neekebeza results ziddaama ndiki positive. Then ngenda mu isolation. Isolation kwe kuva erino gyeno Dubai. So si nti no wasulawo obusuuzi takisi n'ogenda? Era takisi nali submittingayo ku kampani lwansonga bo bennyini bampita. Sigamba nti nakola byakiyaye. Bo bennyini bampita. Nkikola ki? Oyiteekayo. Enjuwaayo neŋŋenda mu isolation. Ng'amateeka ga wano boogamanyi begakola. Nange bwe nalina okukola ki? Kola. Amaaso gaabaaki? Amaaso agendamu asidi omukambwe. Asidi omukambwe ani amuteekamu? Asidi omukambwe oyo simanyi ani yamuteekamu, naye nze bwe nagendako omusawo naŋŋamba agenda muki asidi omukambwe. Like yakyogera mu Luzungu lwakuba nze nkyogera mu Luganda. Abasobola okunnyamba bali muki mu Uganda. Bw'oba otunula weewulira ki? So bw'oba ondaba clearly oba ondabamu olufuufufu? Wano nkulaba naye emisana guba gwaka nnyo. Like I see something glittering nga glittering like the surface area is glittering. N'ekirala pain y'amaanyi nnyo backside my eyes. Eno munda eno oba owulira obulumiga oba owulira obulumi bungi? Wano wonna wati wonna mba mpulira nga wakuluma. Ogakuluma amaaso okugamanyi okuleeta amaziga oba tegaleeta? Amaziga tegajja naye oluusi nga
mawulira nga gansala nga bwe bakuyiye omusenyu mu maaso sort of like that then ne pain amasavu gatandika ddi amaaso ago ndowooza kati weeks bbiri zigenda kuwera nga amaaso gatandisa ekintu ekyo zigenda kuwera ekigambibwa nti Kanyike oluvannyuma lwa surprise oba obaka bwa Shifah natwala surprise eri kazi baki ba kubuko nazaalawo sizaalawo nti bwe watwala ye ebintu ebyo kuva akaseera ako obuzibu ne butuukawo ekintu ekyo nza kukyogerako kigwe nga ggwe mu ndowooza yolowooza eriyo ekikyamu kyonna oba kino just kyazzebuze kusinziira ku ndowooza yo n'entegeerayo olugalo lw'ekyamu kyonna ekyakolebwawo mu kaseera ako oba nedda nze sirinawo olutalo lwonna wakati wange nabarelative tebuliiwo sijja kugamba nti kubanga nga bwe wawulira amaloboozi mu surprise mugundi mu bapositinze nga basiima kituufu basiima nekinna bakolera bakola ki bakisiima singa bali tebasiima ate tebandimpeereza bubaka bukola ki busiima bulaga kusiima siinaayo muntu gwempalana oba mpalana naye nga saawa ne bamanyi kyoyitamu ekituufu bakimanyi kubanga Hope Shifah yagendayo n'atuukayo ewa obuko era n'abayitiramu ensonga ez'okunnyamba era ng'abadde azikolako sijja kugamba nti tazikolako abadde azikolako lwakuba nti obulumi bumpitiriddeko nenkunoonya munfunire treatment nga bwe tulinda Hope Shifah oba nga bwe tulaba oba musobola okunnyamba ne munkwasaganya ne Hope Shifah nennyambira eyo oba abantu ne bannyambira eyo naye nga wano wendi mpulira bubi I can see kunoonya nti tufuneyo treatment amangu ddala tusooka tusevinga obulamu kubanga kakati wiiki nnamba mbanjiraba nti mpanvu nga siina treatment oli mutuufu sayina ennako so gwe wenaatulaba oyinza okuba nga olowooza nti mwami Kanyike si yoono naye ndowooza yona musobola okumulaba of course mu kusooka wala ekifaananyi kyo oba nga omulaba of course ayawukamuuko kuba kati saawa eno mukimulwadde akozeemuuko wadde ahaddeko akakoofiira naye nga yoono omuntu omwayinza ogamba nti batoledde omuntu omukyamu atali oli oyo si gwe tumanyi oli gutwala mulala nnyo yo omwami yoono feesi yoono lwakuba nti munnaye lwa mbeera obulwadde bwayitamu tasobola kusigala kyekimu nga bwe yali nga bwe mulaba yino feesi yoono era nagamba mu Dubai yamukubye ekifaananyi n'akimpeereza nga azeeyo yagamba Nyondo ali luddawa nageza okukomparinga okutunako kiri nga newankubadde kiri kirala newana erengera osukula nti muntu yaliwa y'omuso bannayuganda mwenna gye muwangaalira bannaye ebisinga Mukama Katonda yasinga okumanya naye nga waliwo omwami kale nga batugenda okusobola okuba nga batunoonya ku bujjanjabi kubanga obulamu bwe bugagga era baba tafunye bujjanjabi there is no anyway wasobola kugenda ate waka naye nga waliwo omwami ayitibwa Edwards naye yantuma kali America ajjawangaalira yantumako nanga Rozet nsaba onoonyize ku mwami oyo gwe bagamba nti essaawa enayinza okuba nga tezikyakwasa bwe kiba nga kisoboka nga asobola okuyitawo ku kisaawe nze nja kuba nga mpereza eyatiki yatambula akoleshi adde waka okay nja kuba nga nkuwa gundi eno nja kuwa link yo olabe video eno kubanga omwami namufunye yono yennyini but before that tuwena kusooka tube nga ate we find out the way afunye atya treatment kuba obanga nawe omusemberedde n'omutunuulira mazima gali nti akankana ali mu mbeera omusajja wavirayo n'agamba nti mazima gali nti obulamu bugenda kituufu obulamu buba bukola ki bubeera bugenda kankana omulaba ng'embeera mu butuufu si ye ya bulijjo naye nga nziramu kowoola abantu b'omwami ono nomba nga waliwo kye mba musobodde katukwasaganyizemu tubeere nga tumuyamba so
wari yange weeri nti ogenda kutuddukako at least suubiza omuntu ali mu kamera nti ogenda kubeera wamu naffe togenda tutuddukako kubanga abasinga bagamba bw'obeera mu kifaano bwoti olaba ati nobanga balina kyebagenda okukolera omala odduka n'okolaki n'ogenda kati kijja kutuwa akadde akazibu singa at least waliwo ekintu ekikugamba nti dduka mu bwongo obwo at least kizizeyo emabega osigalewo tuba kyetuyinza okuzza kubanga onaba odduka ntukulaba there is no anyway wetugenda kuyamba nga oba otuddukako according to what I hear n'abantu ono Hope Shifah we yakola video yasooka neyokulala the voice clips behind bw'obanga owulira buli muntu agamba aba yakabeera wano bwati dakika 2 mukulanga temukolaki temumulaba aba yakabeera dakika 2 oluusi simu yetekolaki tebeerako nesinga mukama tuteremu obwangu now at least n'abazadde temutuula abali eyo mukole kyonna ekiwulira nti kisoboka kyonna ekibeera nga kisoboka omanye ensi erina ettima sometimes muyinza okulowooza nti oba kintu ki ate nga kintu kirala nnyo kubanga ebintu ebimu bikujjako bikusobera bikwewuunyisa so namwe abazadde temutuula era enamba kweri okwo bikuyitirirako nga bwakyogedde so enamba kweri okwo sometimes enamba yebeera on ebeera off nga wekyayogeddwa musobola okwogera nakubuli ekintu ekituufu but out of blue nosinkana ate nga ekintu ekyala Kanyike katwogeramu kino eno sometimes omuntu wabanga afunye obuzibu ku mutwe abo omuntu aba tayagala kukyogerako sometimes kiyinza okujja nga maybe omusujja gw'olina nga gukulinnye kuki ku bwongo nobeera nga osobola okwogera ebikwatagana oluusi noyogera ebitakolaki ebitakwatagana ng'olwomusujja gukoze eki gweyongedde kati ebiseera ebisinga abantu abo okyogerako lyabeera lowooza omuvuma ogamba nti ngudde eddalu sitegeera okitegeera so nga ate ebintu ebyo bibeerawo mu bulamu obwa bulijjo buyinza okuba nga si bulalu obwa ddala n'okusinziira ku mbeera gy'oyitamu obunga nebeera nti tebukolaki tebukwatagana bulungi oluusi kale kasi akatuuka n'obanga okolaki okyogerako kimuli okikakasa oba okimanyi nti kituufu olwa akaseera k'otuuka n'owulira nga mutuufu toli munomo sense ezizo ng'oggyeko ekyobulwadde nti mpulira nti ngenda nti mpulira nti obulamu bugwawo ndi mulamu oli mulamu otegeera bulungi nnyo Dubai kikyogamba yakulaba ababi ba Nyondo Media asite nako zino ndi mulwadde naye olunaku lwejjo era bino ebintu bya Katonda nabadde nva kisaabu nabaddeko n'abaana omwami ono najja ne bamundeetera naye saabaddewo nakomyewo saawa zibadde mukaaga kuba nibadde n'abaana nga bali ku Emirates kati gwe naze najja bulungi ng'omuntu wajja naŋŋamba nkunoonya njagala Nyondo Rozet naye bandagiridde wano mukwata nabadde nebenyina okukolera abaana nababadde abali mbagamba bawe mubayingize bebagenza ogenda ba omwami ono nentula naye ndowooza okuva ekyo nakati bootusangidde naye Kanyike ki ekyamazima mulwadde obuzibu bwetufunye mu ye ntayagala kulya kuba okuva lwe namulabye negayirira Kanyike yadde kunywa cyayi tayagala okulya emmere tayagala naye nga ye ekyamazima mulwadde naye nebaza Irene kuba namuyise mangu naŋŋamba omanyi nti topangisa lenti ngenda kuwa ekitanda kya Kanyike omalire yebakaawo era mbadde ngenda bwekyekingako Irene tukweyanza nnyo mukwano mama Shimi nkyala Doni Fauza saba Allah bwe yazze neyebaka Kanyike tunyumiza paka sawa zibadde 9 mbwa ati genda webake naye asuze era waayimirira kubanga babadde bamusize okumpi bangambye waazuukuka bwayimirira ekitegeeza alina peyini y'amaanyi muno n'engeri gy'atali naye nga tusaba buli munnayuganda ali eyo ng'olina kyoyagala okuyamba Kanyike tugenda bawa essimu ya Kanyike mumutereko obuyambi kyonna kye tunaaba tukoze kyonna kuba mmanyi kaatuuse emikono gyaffe singa aba tatubuzeeko singa oba tatubuzeeko Kanyike tugenda kubanga buli kimu tukigusa ate era singa Kanyike otubulako tugenda kuteekako abakunoonya ate bw'otubulako netuteekako abakunoonya kitegeeza ogenda kutwaliro bwetuba tugenda leeta ambulance bwetuba tetukyakusobola naye wano tulina okukwatagana bulungi tukutuusa ku Emirate kuba yaŋŋaanye fly Dubai
tetumutwala ku Emirates. Ega mutagala fly Dubai. Ayagala Emirates. Tayagala Uganda Air. Abana Uganda ya bamukyankalanya. Oyagala Uganda Air? Uganda Air. Kati akyusizza. Nyonyi yansi yange wati sijagala. Akasita Uganda Air akyusizza. oba Emirates. Ntagala fly Dubai. Tugenda bookinga ticket. Kanyike asobole okudda mu famire ye. Naye nga n'abafamire tubasaba Allah abagumye buli kintu Mukama Katonda yakireeta yakijjawo. Kanyike wanaaba asazeewo okudda era ajja musobozesa akome waakole ng'ateredde bulungi. Naye buno obudde obulamu bwe bugagga. Kanyike tebagamba nti agenze kitegeeza alina okutaasa obulamu ku buno obudde. Siri bulungi kwogera bulungi naye kati tumutwala emmere gyagala okulya ya mu woteeri. Tayagala muntu kumuwa mmere, takyesiga bannayuganda buli munnayuganda. Naye tugenda kukola ekisoboka kyonna tumutwale mu hoteeri singa abatalidde emmere eyo tera tujja bba tubagamba okulya kufukoze ki kugaanye. Naye nga kiba kirungi n'olya. Infact alina empeka awo azikulazeeko kyokka ozimira nga tomaze ddala omulongo empeke naye nga tumaze nakulya. Ekituufu kiri nti abantu babadde bambirira ne bagula ebyokulya mu mbeera eno gye mbaddemu eyattukattuka. Nigeria mbeebaza nnyo mu kamera. Abanigeria mbasanze nga bantu balungi ku nsi ya Mukama kuno. Nigeria n'akuwagira mu 10 kyewuunyisa nga takumanyi talabye vidiyo. Nosanga Omunigeria n'akuwa 15 dirhams n'akugulira emmere. Ekyo ekintu nkyewuunyiza nnyo mu bulamu bw'ensi wano wembeeredde wano. Abanigeria Katonda abawo omukisa. Eddagala yali mugulira lingi kweddagala wano Nigeria yangulirako ne ku ddagala nga mu butuufu by'amaaso nga nkomye. Kyakita ku ddagala. Eno Omunigeria yayangulira ly'amaaso ng'amaaso gandi bubi. Naye bwe yantunulako ennaku nemwitirira n'akwata nusu 10 n'akimpa nga simusabye nga simukoze eki naye ndowooza yali amumya alina kyamanyiiko obanga onsonga kugaya alina kyayitamu mu mbeera ey'amaaso. Abantu n'akwata nusu 10 n'annamba yeti naye yaligula. Lino baŋŋambye liyamba ku byamunda. Musawo yaŋŋamba liyamba ku by'omunda. Osinga kugala kulya mmere ki? Mmere gye nsinga okwagala kawunga n'ebijanjaalo. Agenda kulya emmere gyalya mugaati era kyekinga kakavera mulimu mugaati. Ebintu byalya yabyegulira naye tetukigaana kasaaba nga ebintu byendya nze mbyegulira lwa nsonga nti kikuyamba okumira obulungi eddagala lyo omanyi kiki kyomirira. Olina okugamba nti ate namisinzeemu ate biki ensonga lwaki nti weegulira neegulira ebyokulya ebyange sikkiriza kukola ki kuwa kumpa byakulya. ndowooza bya Kanyike mbiwulira. Kanyike nze bwe yatuuse nga ne waaba muganda wo ne waaba mwana wo nga nawe kikwasa ennaku. Pozi abannayuganda bannaffe banyumiga okuyambagana. Tweyanza Omunigeria ono yavaayo nayamba Kanyike. Twasondera omwami awo omulenzi bamuyita William ali ku poliisi. Naye ebigambo bye boogera mu bikendeeze ba mikwano. Kuba abantu abamu temwagala sondera bannammwe. Oba toyagadde sonda toyogera bingi. Oba oyagadde tolina ssente muntu musabire saala. Naye waliwo omuntu eyavaayo nayogera
abo ssente tetwaziwaayo simanya ssente z'omwana wikirifu Rozet twasonda ssente ezo omanyi sikwata ssente ezo gwensonza naye ng'alina oluganda kwoli yakola ki yazisigaza omukyala yabankinga ssente mu banka ku namba gye baatuwa n'asindikira akakaadi n'akansindikira wano yateekako ssente ezo kati gwaliyo ng'ogamba mu ssente za wikirifu zaalibwa please tusonyiwe oba zaalibwa gwe okozeewo ki mikazi osonze bana emigo okuyambagana ono omwana bagambye abadde ku Brazilian wansi infact sitambula kumala ennaku nnya gwe omunauganda ali eyo ovuddeyo otya ojjo ngenda musasulira lenti yeebake bamika abavuddeyo kati temumalaamu bannammwe abandisondedde bannaabo okuva mu buzibu bwe tulimu temubamalaamu maanyi kuba naye bulimu ebintu ebinyiiza Rozet kati Kanyike yuyo omulwadde wuyo akankana kati ng'era odda kusendeza Kanyike ng'ozirya ensonga lwaki Rozet ateeka enamba z'abaana bennyini ogenda zimugjaku ku simu nti zireete banange tubeere n'okuyambagana mu mitima tumanye nti munauganda muno aba munauganda muno omunaijeria najja n'ayamba omunauganda naye nga gwe omunauganda oyise ku muno yeebase kabalaza okisege ate n'omulala noyogera oba togenda sonda toyogera bingi mutusaasire mutusonyiwe temwogera bingi oba tosonze mulekereyo nga bw'okirese omuntu ne waba wamubanja tokireetera mu buzibu nti namubanja sigenda musondera kyesigalize tufuna zi complain nyingi bisegeera naye nga kyonna kyekiri tusaba Allah wakati mu kulwana kulaba nga noonya eddagala ly'amaaso nabulwako waleti yange naye nga ne ssente nali siziina nga nzisonda mu bantu abo nga mpezezza nusu nga 18 ndikitadde mu waleti nembulako naye nagenda nendipootinga wano ku Rakabat police station mbagamba waleti yange ekolaki ebuze embuzeeko naye mukwano gwange ati nowabaawo muzira kisa nagironda nabula mukwano gwange kigongo namuyita Jonathan kigongo naye lwaki njuga ekintu ekyo nti abasonda ssente okusinga mpoze kye 18 baali Banigeria Abanauganda bakwatibwa Banigeria bakwatibwako nnyo simanyi lwaki Katonda yabatonda bakugaba simanyi nkyesanze nti bagabi mu mbeera eno gye ndimu naye before mbadde sikola ki mbadde sikimanyi ekyokubiri nkubira omulanga nga nkubira Bannayuganda mwenna abali eyo ti ndi mu bulumi nina abaana 3 nandyetaaza okubalaba nga bakula kyesimanyi nti Mukama Katonda anansobozesa nandyetaaza okulaba nga bakula ndi musajja ayagala nnyo ebya okuyimba nali nnyimbyekera nenfunirako mu mawulire g'okuzaava emyaka nga 10 ndi musajja atali munnabyabufuzi wadde nga obaako n'ogamba nti nsobola okulonda naye ndi musajja atali munnabyabufuzi kubira omulanga nkubira Mama Fiina tinsaba onnyambe mu maaso ng'omukyalo no bwayogedde kibanga ddala kituufu nti oyinza okunnyamba ku kirwadde kino ekyamaaso ontaase mukwano naye obulamu bwange bwo bugenda kubira omulanga nkubira Hope Shifah nti nga bwe wasazeewo okunnyamba mukwano wamu ntuukiridde omukyalo ono banfunireyo first treatment bambi oyongere mu maaso n'omutima ogwo olabe nga Kanyike Brian mbeerawo nga eme kufa onwanirire nga gwe onwaniridde mukwano nkwasa obulamu bwange nga mbukwasa mikono gyo Hope Shifah ya video infact nasooka gisi ndigiweereza yesu before then nenjiweereza Shifah naye Shifah n'afaayo na respondinga nkwebaza okuba nti wa respondinga
kubira omulanga buli ali eyo bambi ng'olina akasente bapasita n'essaala yennyini ekola kinene gye ndi mu bulamu bwange nti ndumizibwa kati bapadde eddagala lino musawo yaŋŋambye linaaza kidini ebiri olaba kati simanyi oba eno mugongo gye nnumizibwa linaakola simanyi oba nasobola okutuuka e Uganda oba ndi mu bulungi netagayo kafasiti tumetwano mubangu ddala. Omanye namba y'essimu yo? Namba y'essimu yange ngimanyi mu mutwe. Yasooka ogisomeko ku mpewo. 056 220 54 86 Giddemoko gumu 056 220 54 86. Abale gwe wenna alina ennamba ya Hope Shifah oba asobola okumututuukirira, mbasaba mwenna bannayuganda abali eyo afunye akatambi kaneno kasharinge katuke ku buli muntu yenna na buli nsi yonna gy'abeera ali. Katuke ku Hope Shifah, omwami ono akabiridde nnyo ate nga nange ntwala obuvunaanyizibwa okwebaza. Nalabye paati eyasooka, ndaba ne paati ey'okubiri. Really, thank you for being concerned. Webale kulaga abantu mukwano Hope Shifah, webale kufaayo kuba wali badde ogamba a surprise yagwa. First of all, it's what I have to do. Ekyange kyakola kikyagwa, but you went ahead no following okubala wakifuna oba wakiwulira nga bakwadde amawulire nti omwami yakola surprise saawa eno ali mu mbeera etali nnungi, n'otwala obuvunaanyizibwa n'onoonyerezaako n'oyogera naye. That is so good. That is humanity. Thank you so much. May the living God bless you so much. Kati essaawa eno tuli naye mukama mulungi, at least nade munoonya naye yazze ate nanoonya najoma mu Dubai. Mukama akola ebyamagero. Kyetusaba Mukama Katonda tubeere nga tukwatagane wamu naye tulabe ekisobola okuba nga kigenda mu maaso. Naye badde nkusaba Kanyike ogenda kujja katono ku nkofiira eyo bakulabe. Just Kanyike yono gwe wenna alaba yono omwami ozogamba nti asiye ye obono omuntu mulala nnyo naye nga yoyo n'ekirala Kanyike passport eno obeera nayo si bwe kiri oli shuwa kyenkana nti oli safe ne passport yeno tosobola twesigana passport yo na photocopies sawa zino ziriwo ezakunti anti katika mikotirawo tetwagala nnyo bintu byakutulimba kuba passport yo girina kiba kirina tugenda kukinga ticket passport nga bulabe nabadde photocopy ezo yeno bwomanga oliko nsure nti passport yo osobola okugitereka bulungi nnyo naye beera very careful nga gundi yakugwako gundi passman nga bwe yakugwako maybe this kind kubanga this is so yeah sometimes it's not good to show someone's whatever naye nga so Kanyike Brian so kyekituufu era ne festival tusobola okugiraba nti yaliwa yeye era nga Hope Shifah mukwano okusaba bambi tukwataganire wamu anti agali ewamu gegaluma ennyama tulabe nga tukigusa singa Kanyike nabanga ali naffe ate nakkiririza okulya kubanga bw'obanga tolidde obulamu tebusobola kukola ki kubeera osinga okukkiriza okulya n'okunywa kubanga there is no any way we're going to get you treatment when you're not eating. Togenda kufuna ddagala obeere ng'olya eddagala lyokasidi ogenda okubeererako mpaka last. Togenda kusurvivingira ku ddagala nga tolya mmere nga tonywa. So you have to drink, you have to eat and as well take the medicine mukadde akatuufu. Oba kitegeera. Era mbadde njagala otwalenga bannyinaze. Otufune ku nnamba z'abakadde bo ogenda kutuwaako tube nga tusobola okwogerako nabo tukwataganire bwama list mpaka road e Uganda. Ofune full treatment ngozze waka nga mama waali tata waali omanyi uliwobeera mu bantu bo abaddala kiba kyanjawuloko nti omuntu osobola okuba nga oli mukulu kati nga woli n'emaaso ga mama osigala oli mwana. The way mom will handle you is not the same way we're going to handle you. Kituufu nnyo omukyaala oyo mama Dubai yagambye waliwo omusajja aliwo eri mukungulira ka tiketi
ekyo nakiyanziza. Era omwami oyo ali America jawangaalira bamuta Edward mukwano nkusabanga wansuubiza nnoonye omwami ono. I've been doing my best naye mukama akiresenga ekyamagero naye kumba badde akola ki atunoonya era sawa wuno tuli naye yeye yennyini nnyini naye tunanga tukozesa details tujja kuweza Kanyike Brian not any other person else. Nange kyensaba Kanyike kubasengese bulungi Kanyike nga bwe yatunoonyeza nonesiga okutisa ku Nyondo Rozet badde nsaba Kanyike akwesige. Kanyike oyo alumizibwa obuzibu bw'obuliwo okusinga badde nsaba akwesige akwe passport ye kuba asobola okuluuso yeebasa omuntu n'agikwata ate tuba tulina kitugenda kufuna mukyafuluma kubanga abantu bazibu ng'ogamba nti nno oli mulwadde omuntu asobola gikugirako awate process neewanvu nyofuluma kituufu ate jjukira nti wali n'abantu bamanyi okubba passport ne bantu batugenda lozera mumulaba akankana talya mmere mu bizibu bulwadde bwebuleta okukankanaye naye nano olaba Brian ye era bulwero oyo nokutesobola kuteeka ddagala luna mu lubuto nga tuyagala kulya emmere Brian yali amigaati nze yagundaze guguno munangamba gyemmere ye lwakuba nti nganza omuntu kugamba nefunira byendya kyekyokka naye tekirina buzibu era tugenda vaano tugende wali ogula ebyokulya passport Nyondo alibeere nayo bonna oba oyagala nga owaneza nompeeza empapula nga nze mbeera naye wali munda bwe tusula bwe tumala obukinga tiketi nga tukolekera Kanyike olaba tuli kumpewo essaawa eno nti singa passport ye ebeera ebula mbadde era mbadde nsaba ogimpere wano ku mpewo ne Hope Shifah ajja kukiraba mbadde nsaba oginkwase bwebula oba if anything happens with your passport ensi ejja kuba ekirabye kijja kunkakatako mukwano passport ebeera yange kibayita passport omanyi kyekitegeeza kiba kyani kiba kya muntu n'emyaka 34 wapita Kanyike Brian nsobola okutereka passport yange kuba it's my passport anti tukitegeera naye tugambye mwene embeera gy'oyitamu kale obanga oganye tekinaabuza okubanga netukaka naye tuba tugisenga suggestion mukwona embeera gy'oyitamu you never know that someone taking your passport at least oba omanyi omuntu agirina kibeera beta naye obanga olemeddeko tugenda bookinga tutya tiketi nga ate passport ogirina kino kimala okwata ebintu bino n'obigatta tiketi eba ebulimo so passport eno badde nayo emyezi egyesatu si bwe kiri then gikuumire ddala bulungi nnyo mukwano gwange yabadde nayo mitambazirako namugambye agireete ndabe engeri gyensobola okukolaki okuddewako engeri omukyala gyabadde ngambye nti Hope Shifah nti agenda kujja antaase nensalawo biri mukwano gwange ete passport mbere nayo tuleme kuba nti abazze Hope Shifah yakugambye agenda kujja ddi badde angambye kanti ejja kujja gwangu ddala naye olwokuba nti alina emirimu gyakwasaganya ng'omuntu nti kitegerekeka alina emirimu gye ng'omuntu alina bakama be abalina obbasaba ki olukusa nga yabadde agambye Kanyike okay nga yes nga tukyali ne ku kya Hope Shifah mukama muteremu obwangu nga bwe yakusuubiza ajje naye singa wabeerawo omuntu ajja bunnambiro obanga mwannyoko tolinayoko bannyoko oba baganda bo nga bakulu nti at least singa wali wasobola okujja nga bukyali wano mu kugenda nga at least osobola okwekizitinga naye ne mugenda mwenna kuba kati buno obulwadde bw'olimu sometime you never know osobola okuba nga oli ku kisaawe and anything happens so tolinayo mwannyina mukulu oba muganda wo nti at least asobola okujja n'afuluma naawe Nyondo nga bwe wasabye okunnyamba
oba mama Dubai tuli wano omu ku mmwe asobola okunyimirirawo edda kati ekigenda okutaasa ninawo omwana waka mulwaddemu naye agenda Kampala agenda kufuluma kati omwana oyo asobola okumunyambirako ne bafuluma bonna wali famire ye nemukuma ku airport kale waliwo omwana omulwadde waliwo agenda naye agenda waka mulwadde kumujjanjaba komawo abalwadde n'abalwadde nga yebagenda siriyesi wamaanyi nnyo just yabuuseyo bula bulungi omuntu gyali asobola okujja sisita wange naye nga bw'omanyi ate akasente ako keyandirekozesezza okujja kaba kasobola okujjanjaba ng'obadde otuuse eri okujjanjaba ng'otuuse eri kunzijanjaba singa abeerawo ya kitegeerekeka amulinde ku kisaawe singa abeerawo katonda nga mpadde omukisa nentuuka mu bantu bange kijja kuba kiwedde kaba kasobola okunzijanjaba oli mutuufu kale ndowooza olwaleero katukomeko wano eno enamba agisomye ku eri okwo gwenna gwekikutteko kyemmanyi omwami ono Hope Shifah mwalaba interview Hope Shifah gye yakola story part esooka ne part eyokubiri era nga yono omwami it's not a pretense it is not just forged it is a reality it is a truth so abamulaba Hope Shifah mwakalaba akatambi mwalaba ekigenda mu maaso kama mulungi naffe aba Nyondo Media tukoze eki tumusisinkanya and willing to stand together. Hope Shifah mukwano tukweyanze bale kutulumirirwako kuba nange mugoberera Hope Shifah nange akatambi k'omwami ono nakalaba bya surprisinga famire y'omukyala we kati nange nakyewuunya okulaba nga tazzeemu era okuteeka akatambi nga bamunoonya mune tukweyanza osaba Allah atukuumire mukwano okunoonya nga ku kampani toliiyo kale best dress nga ku kampani tebakulaba ng'olwomaze okujja eno ewaffe Dubai maybe bo mikwano gye egimu gyo tegyamanya what really happened kubanga ogambye wasubmitting emmotoka mu buntu bulamu like responsibly nomala novayo nogeno kati maybe bo tebamanya abasinga bwe bagamba wasuulawo omulimu otambula n'okola ki n'ogenda naye nga bakituwo kyogedde kitegeerekeka so agwo naatulaba katukome wano olunaku olwaleero tusaaki Mukama Katonda atuyamba tuteremu obwangu tewali kitusobola yes nabagala okujja okumulaba bakomusobola kujja kumurakubaati abajja okumuleetera obuyambi nti byakulya temuleeta ayagala ye n'abyegulira wali eri kuba tajja bbiri abajja bonna nga temuleetedde osobola okujja naye n'ogenda nange naye wali ku supermarket n'agula byagala tukomawo ewaka nemba nga mumuleetera sente jesi ayagala sente yeyegulire nomukolesa balutiramu oba 10 dirham neyegulira juice we nga yamwegulidde bwe byaffe yabiganye ge mazima nga tumaliriza sijja koowa kwebaza mamu Dubai omukyalo natuyimiriddewo nnyo nsonga lwaki yafuna erya mamu she's really an angel Mukama yasinga okumanya tewali kyenyinza kumuwa oba tewali kituyinza kumuwa wabula Mukama yamuwa ekyobugagga gwe mutima saa Mukama Katonda agaziye ensawo ze kubanga jjanako muzigaziya n'abantu okufunamu omukyalo ono mukazi mulungi sigamba nti lwakuba mumulabako ndi naye mutima gwagwe gusobola okukinyonyola munda nga tegukifulumiza naye mamu Dubai maama tweyanziza nnyo tweyanze gensaba Mukama Katonda omulamu akutuwangalize akuwa ekyasinza okubeera ekirungi kuba olina omutima ogufaayo omukyalo ono teyeebase kanyikolwaze nangamba Rozet osobola okujja saawa eno nabadde wala budde bwadde bwakiro naye baatuddewo ne babeerawo kuba nange natuse ekiseera otulo ne tumbula n'entuula naye tukedde ku makya ku maliriza badde ssaawa 10 kubanga tuvudde watubaddeyo Sharjah nenzija ne wiki musanze mamu Dubai nga batudde nti tubadde tukyali wano nga tukoze eki tutudde n'ekirala batugamba badde baswa naye ayimirira bwe yeebaka amaanyi alaka alina obulumi bungi mu lubuto tasobola kwebaka so omukyalo ono yalemereddwa okwebaka such a mother heart mamu Dubai ebiseera ebisinga nga yanengamba simanyi
kuba simanyi kyendi kuwa mu bulamu tetuligenda kusasula ebiseera ebisinga abaana b'abantu badisappointinga naye katonda gw'osinza tagenda kudisappointinga. Tuyanza nnyo maama obale nnyo obalira eddala. Ne mamushimi bannaye naye atukwatiddeko nnyo ku baana basina wakusula. Mukyala Fawz, Irene, mukyala Don Fawz. Maama tweyanzizza nnyo naawe obale nnyo obalira eddala. Omuntu alumirwa ku muntu omulala. Banange kintu kirungi nnyo era kino njagala nnyo okukiyisaawo. Tekiwandiike nga newankubadde sigenda kikwotinga. Nti oyo yenna aliyamba omuntu omunaku alibeera awoze Katonda. Ate omuntu yenna alivuma oba n'atyobula oba n'ayisaamu omuntu omunaku amaaso oba omuntu ayeetaaga olibeera amaaso gayisizza mu Katonda. Ate era tusinza Katonda mu ngeri ez'enjawulo naye ate Katonda waliwo ensinga ekyasinza okubeera enkulu y'ey'okuyamba naddala omuntu omunaku. Oba osinzizza Katonda oba osiimye Katonda oba oddizza Katonda. N'olw'ensonga eyo mwena mwena batulaba tukwataganire wamu. Bw'obanga olinawo koolinawo engalo tezenkanankana ng'osingako munno ng'olaba yeetaaga ku bwetaavu situka. So wanaaba omwami ono kinnuma nnyo okuba mba ndabanga brother wange mba ndabanga mwannyinaze muyina eŋŋamba singa abadde baaba wange singa abadde mwannyinange singa abadde mukulu wange muto wange nandibadde mpulira ntya. So muyimiriranga mu kiti oweteekengamu mu ngato ogambe ti singa abadde nze ng'oyo omuntu wange kyandibadde kitya. Ofune omutima ogusobola okuyambako ku muntu yali mu buzibu. Tuleme kwogeranga bingi. Kino nakiri of course fena tulina obuvunaanyizibwa naye ate ffenna yatugabirira Katonda mu ngeri y'enjawulo. However tetumusasula. N'olw'ensonga eyo katukomeko olwawanene olunaku olwaleero naye nawe webale kunnoonyaako webale kujja nyaga tufuule ba mikwano oleme kutubulako tusaabirigane tulabe ekimu nga kikola ki nga kitambula bulungi nnyo. Yogerayo ekigambo kimu bibiri oba oyisaani oba ani oba bazizaani oba ki tube nga tugalawo pulogulaamu y'olwaleero. Nja kwebaza nnyo omuntu anaavaayo okunnyamba. Nja muteeka mu mikono gya Mukama Katonda kubanza siina essaawa zino kyakumuwa. Nja kumuteeka mu mikono gya Allah bw'anaaba musiraamu. Nja kumuteeka mu mikono gya Mukama Katonda bw'anaaba wanzikiriza ndala. Ndi mukkiriza nkubira omulanga nga nkubira abapasita abali eyo ndaba nga musabira abantu naye bannange nze ndeetaaga ssaala sifunangako ku ssanyu bulamu bw'ensi eno. Ndi muntu abadde ayamba abantu, ndi muntu abadde omukozi, ndi muntu abadde agaba naye bwe kiba nti muutufu nti nsobola okukola ebintu eby'essanyu ebisatu ne bitavaamu